Okay, abali ku Sakata Vibes babita Dj.Senior'B the remix wizard mbaniriza mwenna mwebale nnyo okulaba mwebale nnyo okusubscribinga weleza muno link of course aleme kubanga asubwa wano we tuli katwe ewa senga Sala Rashid Lukwago oba omusawo Sala Rashid Lukwago omusawo Sala Rashid Lukwago wane wa Musa Bode wenyini okyamira bode we nokkirira kyonna kifo kya Musa Bode yesebo. Okay, tugenda kwogera ku nsonga of course ensonga nnyingi nnyo ezikwata ku bulamu bw'abantu naye nga waliwo emu gye tugenda osimbako essira era nga sijja kulwisaawo abali ku social media oba abalaba TV wali ku media center minisita akulira ebyekikula ky'abantu babayita Peace Musuto ndowooza liri erinnya yavuddeyo n'akuba omulanga era n'assaawo ekkomo ku bakyala abo abakomola abakyala oba abatwala abakyala okukyalira ensiko ensonga bazito bwe ziri naye nga ekisinza okukwata abantu mu babiro kwe kujjawo eyo tebannono ennono kujjawo ennono yaffe ey'obuwangwa weebale nnyo nnyo ate ng'ebaddewo mwaka ku mwaka ate ffe abakyala bagikozesa tetukomplainingangako weebale nnyo tewabanga ye yali azze namukomplainingira nti minisita nti ffe nagenze n'enkyalira ensiko era mu kukyalira ensiko nafunyeemu kansa weebale nnyo oba mu kukyalira ensiko nafunyeemu ebizimba weebale nnyo kati talina wayinza tandika gamba nti abakyala tebakyalira nsiko olw'ensonga eyo nno nebaddewo okuva ku bajjajja baffe paka n'ekirala okukyalira ensiko okumanya kwa mugaso n'abazungu bakyalira ensiko kyandibadde lwaki abazungu bakyalira ensiko singa kibadde nga kibi so minisita ekintu ekyo yakyogedde naye ndowooza butamanya oba olw'okuba naye tugambe teyagendayo teyakyalira nsiko naye ajje yeebuuzeeko ku ffe abasawo abakugu abamanyi okukyalira ensiko omugaso ki oguli mu kukyalira ensiko ate era n'oli waba teyakyalira si kibi era minisita gwoba tewakyalira si kibi weetwale nga wokola ki naye togenda tegerera abakazi ffe ffenna ate naddala abaganda fe abakazi abaganda tuli banjawulo nnyo era ebintu byaffe tubiyisa mu nnono tukola bintu bya nnono ate obanga gyewo obuwangwa kati bw'ogamba nti nno tetukyalira nsiko kitegeeze kiravaawo ogenda kulwanyisa gavumenti y'emmengo kuba buno buwangwa bw'oliko so nnyabo tukikusaba gwe woba toyagala tokola ki tokyalira nsiko nze Dr. Sal experience gye nnyina ku bakyala bakyalira ensiko tojja kujja obagaana okukyalira ensiko oba namalongo bagamba temuddamu nakunywa fresh water ag'amazzi aga fresh nga tetukyagaagala ng'ate byebintu byensinga okukolako omala ogamba abakyala ekyalo ojja bagamba abakyala bali tight tebakyaliyo ffe tetubyagala ate nga byebintu byetusinga okukola ki okukola ekirala abaami tubawa kamaani pawa nnyina kalubalula wano ak'abaami omwami togenda muwa maani pawa lubalula ye yeetereza omubiri gonna atuuke ku mukyala nga n'ensiko teyakyalira omukyala ali nagalaale kwegamba nga tali ku mutindo so ensonga eyo minisita tukusaba tuula ogirowoozeeko ewakaawo kuba yadde wagitutaddemu fe tetugyagala olw'ensonga tuli bakyala baganda ate era bye tukola tubyagala weyatuuse nnyo ku mmwe naddala abasawo oba eri abo abalina obumanyirivu mu kuyamba bannaabwe yataddewo nnyo essira n'agamba nti mmwe musinze mukaka abakyala okubateeka mu mbeera eyo oba okubakolako emikolo egyo nga mwe mwagala kufunamu era n'agamba mmwe baavunaana simu ekiri era aliwaddembe otuvunaana era ne muteeka ajja litubuulira kuba kyabuwangwa kyaliwo kuva nadda kyanzaalirwana kati ate tetubakakafa abakyala abazze wano omukyala nga azze wano ayagala fresh water oba nga ayagala kusika ava wuwe tetubakubira tetubayita era omwami amala complaining abaami abali mukimanyi mumala complaininga nolanga embeera ewaka eganye nogamba kaŋŋendeko ewa Dr. Sala
mukyala wane Katwe nfune ku ddagala ate omwami we yeetereza n'afuna manpower kitegeeza n'omukyala alina otutereeza ensonga ze z'omu kisenge abakyala tebabawa bya tulina okubeera ku mutindo era omukyala eyasika ataasika taliiyo tulina okubeera nga tuli ku buwangwa era temusuula buwangwa so minisita ensonga eyo ffe ku bakyala yatukubye wala nnyo ate era tetwagiwagidde temusasula omusolo okukola obusawo tusasula omusolo bulungi nnyo baagala gubajjako oba baagala gutujjako ekyo sikitegeera ate ekitwewuunyisa tuli ku risaaki batugamba tuli ku risaaki omuntu wa risaaki talina kusasula musolo naye kikwewuunyisa tuba tuli wano nga basite kanso bazze ne tubuuza ffe abasawo ba abo mwatugerekera omusolo ki era mumanyi tukola biki tuli ku risaaki mumanyi eddagala akakebe nkatunda ssente mmeka era onongerekera otya nga nebyenkola tobimanyi eva ndi ku risaaki so kwegamba binneewuunyisa ate omuddayo ne mutandika okugamba n'eddagala ly'okusika teririiyo n'abakyala tebasika mubanga abagamba nti oba naffe mutugoba n'emulimo guno nti teguliiyo obuwangwa muba mubusudde ate nga weebuli n'eddagala lya habo weeriri ate erikola ate n'abantu baliruddeko nga balikozesa so tukusaba minisita tuleewuwo olowooze ku kyewayogedde omukyala atakyalira nsiko taba mukyala aba mukyala wa kitundu webale nnyo njagala owabule abakyala abali eyo abawagidde ensonga ya minisita nga bagamba kiryoke because oba balina obulemu obuzembe buyitanga nga bulemu buba bulemu migaso ki egiri mu kukyalira ensiko nga bwogaye okusika omukyala yasika abawankizo ki ku balala aba different aba aba asikiriza n'okwongera ku feelings z'omwami y'omukyala eyasika era omukyala eyasika omuntu anyumirwa nnyo mangu akazanyo akakola ki akanyumirwa awaya akazanyo katambula bulungi n'okusinga ate omukyala atakola ki so omukyala eyasika newe tumuwa fresh water waffe oyo n'amunywako n'anywa ku fresh water era kivaayo bulungi nnyo wabanga yakola ki kwegamba kwongera okunyumisa akazanyo n'embeera y'omu kisenge okubeera ng'eri perfect. Mwali mufunyeyo cases omukyala najja nga yafuna ekizibu lwakusika tekibangayo obanga yafuna ebizimba oba amabwa never in life tekibangayo so yensonga lwaki nagamba minisita nga talinasalawo nsonga eyo asooke yeddeko ate amanye ekirungi abakyala kye baagala ffe bye tukola byonna tuba tubyagala olaba tugala netukola hips netukola akabina omukyala bwakoowa obutono agamba kangejje bwakoowa ogejja ng'akogga bwakoowa obugulu obutini ng'ajja wano tumuwa akabina bwakoowa okubeera nga talina hips ng'ajja tuzikola ki kati abakyala tukola bye twagala ate ebitukuma nga tuli ku mutindo ebintu bya habo tebirwaza temuli kansa no side effects mubikozese bulungi ate ffe ba Rashid Lukwago mwongere tuwagira olw'ensonga tukola ebintu nga biri ku mutindo eddagala tulitwala ku laboratory ne balikebera tulyoka tuli bajjanjabisa tukyali ne senga Sara Rashid Lukwago musawo Sara Rashid Lukwago wano musabode ekatwe waliwo eddagala nga omukyala asobola kulinywa bunywi nga tebamukutteeko n'afuna ensonga z'okusika tekisoboka kuba ekintu ky'okusika kiringa wanoogamba eddagala lya size ekintu ky'okusika ddagala libeera lyakukwatako lyakusiiga busiizi ngera onolaba aba hips yadde tubawo eryokunywa ne liboostinga era nabo tubawo eryokusiiga so ekyokusika tewaliyo ddagala lyakunywa likola naye nga tekirina buzibu edda kwandibadde nga kuzibu nga abantu bagamba kuluma naye kati obulumi obwo twakyusa eddagala tulina eddagala ng'olikola softly ng'osigako siige terikwetaagisa maanyi mu bbanga tono wiikisi 2-3 ng'ofunye ekyokola kyoyagala naye edda baatyanga nnyo entengotengo zeyalaze tetukyazikozesa omutindo gwalinnya tubeera ku research yensonga lwaki abahabo eva tubeera ku research entengotengo ze zaaliwo edda ne tuzuula emiddo emirala egisobozesa abakazi okufuna ebintu ebyo nga naye tebayitiddwa mu bulumi ng'otugereza ku ngalo omukyala normal size entufu yalibadde etya kisinziira
omukyala nnomo yandibadde akoma wano sayizi entuufu ne wano si wabi naye osanga abaami nga ye ate eyo sayizi abampanvu tajagala nga gamba njagala wano afu kiseera nga ye ayagala butini kati kisinziira buli omu kyabakola ki kyaba ayagadde naye ng'omukyala omutuufu yandibadde akoma mu kiseera ky'omu makkati yadde waliwo abajanjawaza n'otuusa eno omukyala kasita ojanjawaza n'otuusa eno waliwo ekintu ekiyitirira kitama oza mukimanyi too much of anything always bad tekimalako emirembe awo kimalako emirembe ne gwoli naye kiyinza okukola ki omumalako emirembe so mukole ebintu nga bya kigero nga binyiriza bunyiriza kitundu kyaffe kiri nga tebikyonoona njagala yogereko eri abakyala abasinga abali ku kyeyo oluusi baate basobola kwakisesinga habo ono bo obawa amagezi ki tugambe bagadde okusika naye nga eri eddagala lyaffe lirina package nnungi nnyo ate lyakkirizibwa lyakkirizibwa lyakebererwa kati olaba abaami kano akadagala ka manpower lubalula ecupa mugiraba neya pawuda ono mumulaba kalungi nnyo mwabali e Bulaaya kalungi nnyo bakakkiriza tuteeka ku DHL eddagala ne likutuukako bulungi kano ak'abakyala kano kamufunza kalungi nnyo owulira kakola ebintu bibiri kamufunza era tukayita tight lady ate nga kongera ne musukaali w'abakyala katambula bulungi nnyo ne kakutuukako wonna w'oba oli gwe kyokola kiri kimu bw'oba oyagala Dr. Sarah okuba essimu eri 0752 96 592 essimu eri 0752 96 592 oba okunsanga waneeka ate ku kizimbe kya Musa Bode ndiwonzekka obuuza Dr. Sarah Rashid Lukwago oba ontuuseeko ekirala fresh water yuno gwe mbagamba abakyala omulembe gukyuse bali mu bagamba nti temusika ojja tuuka nga atasika tafumbirwa kati omukyala tafurashinga naye taliiyo takyawaya omukyala olina okukola bw'abaamu ebizibu tali mu bizibu alinakyo omukyala oba tolina infection eya UTI candida PID tolina buzibu bw'ofuna mu fresh water nomo munywedde obeera nomo olw'ensonga twakizuula nti abakyala abamu tebalina mazzi gano ag'obutonde tebagayina abalala bazibikira enseke ne ziba nga tezisobola kufulumya mazzi gano si buli mukyala nti alina fresh water era abaami mukimanyi gye mukisanga mumanye nti oyo aba yekozeeko omukyala naye weekoleko janguwa newanga ofune kano akadagala mu ddakiika 5 oba osobola okuwaya n'omwami bw'okozesa kano ka lubalula mu ddakiika 5 ekisengo kitambuza bulungi ng'ate tolina complain yonna ate liri permanent teriggwa mu mubiri liri permanent liri permanent teriggwa mu mubiri kati akakebe katonda kagula akakebe kano akalubalula mitwalo 3 fresh water mitwalo 3 tight ready wa mitwalo 2.5 tuyanza nnyo nsabaddemu olagirira abantu engeri gye bakufunamu Dr. Sarah Rashid Lukwago nsangibwa wano Katwe ku Musa Bode bw'otuukawo obuuza Dr. Sarah Rashid Lukwago oba okuba ku ssimu yange eri 0752 96 592 tuyanza nnyo musawo